Mazijje zino ne kadi ewaffe ne mujja kiwulira fe batuyitadde generational revolution party ebyaffe bye tuzanya si bya bulijjo ebyo bagiyita delaying tactic. Nsaba kadi zigabibwe ng'enkeera bagenda ku nomination tuzigabe ekiro batandika okunominatinga. Mwatusindikira ensolima zammwe temunominatinga. Muli awe mwebuzabuza mulinze nupu beesula ensolima zammwe mulabo bazinayitamu. Ate mbabuulira zonna tuzimanyi era tugenda ziwa kadi. Naye mbabuulira kino muwandiisa abantu. Ebine bisigadde muwandiisa abantu. Mulinze kadi za nupu. Sebanange, I am a proud Nupian. Anyway, eyo si kye. Abebine ebirala mulinze kadi za nupu kale mujja zirinda. Kakati muna Uganda Museveni atandise okukola ebintu bya kisajja kikulu. Wano we twakugamba nti Museveni twagala okukola ebintu bya kisajja kikulu. Okitegera kubanga twakugamba nti okugenda kugwasalawo. Kakati katusoke tulaba kano deni nzenzije nina gundi gye njagala okubaliramu dialogue ndoza gye tunasemba nayo deni mutegeere mawu watu leadinga deni tulabe engeri gye tugenda okirwanyisa ffe nga ffe mbalage dialogue entuufu nabadde episode esooka nabagambye tijja kubeerako ne part 2 kati yeno part 2 katusoke tulabe wano deni nzije naye Museveni atandise okukola ebya kisajja kikulu wano wetumwagala. Abakumi ba Robert Kyagulanyi Ssentamu akulira ekibiina ki NUP abagenda okuwulira okusaba kwabwe okw'okweyimirirwa kuliko Eddie Ssebuufu amanyiddwa nga Eddie Mutwe, Mugumya Gaddafi, Akirawo Kivumbi ne Grace Wakabi nga bano bonna baakwatibwa ku misango egyekuusa mu kubbisa eryanyi n'okwonoona ebintu nga bino byaliwo mu kuziika e Lwengo gye buvuddeko. Samuel Muyizi omu ku bapuliida b'abawaabirwa bano ategeezezza nti batambudde n'obwoya ne bubagwa ku ntumbwe nga kati okubawa olunaku luno bakirabanga omukisa omunene eri abantu baabwe okweyimirirwa. N'emyezi 3 miramba tubadde tetuva wano naye nga toziweddeko soole. Kaakati awo nono otandise okuzanya ebyekisajja kikulu wano bwe tugamba emmundu zino munnange teziyamba. Emmundu teziyamba. Amaanyi tegali ya Uganda yafuuka global village tuli mu kintu kye bayita digital world ebibira wabisaanyaawo fe twakugala tetugenda kulwanagana naawe naye nga tujja kufukamiza Museveni. Zino police si go wazireeta wadde weewaanawaananga gwe waleeta eddembe ly'obuntu gwe waleeta akalulu bigamba aba batabimanyi naye nze Shama nakugamba nze nkumanyi nyinza okuntunuulira wano ne mundaba abamu munzala wasimanyi oli kaana akato simanyi oli biki naye bajjajjaffe bagamba amagezi gabaga mu mutwe si migejjo. Okitegeera ekintu ekyo bannange ebintu byonna sibimanyi naye poliisi zino nzimanyi era nkimanyi nti Museveni Munnayuganda agenda mukuba akalulu wakabba yeekalakaase Museveni tawona bakapitalisiti bagenda kumukuba era nkimanyi nti ebyo byonna byali mukola kati beyiro zatandise okugaba wadde atuteekako ssente nnyingi. Nkimanyi nti Museveni alwanirira kufuna dialogue ya His Excellency Kyagulanyi Ssentamu Robert Museveni ali mu fear. Nakugamba ogoba musajja muno olekanga mwezi kuzza. Kakati katulabe gye kinaggwera. Robert Mau nabagamba video eriko part 2. Part 2 yeno. Nakugamba eno dialogue gye tulina okugendamu. Efaanagana ya United Nations. Dialogue eno example gye njagala obbaleetera ye Syria. Ye Syria. Eya Syria eno ekyenjawulo kyerimu nti yo yabalukawo after a civil war. Nti saidi ya ekika kya Assad ne bana abalala batabakkiriza mu bukulembeze bwa nsikirano kubanga tata wa Assad yali amaze okufa nawa Assad Entebbe ne bamugamba sebo tetukkiriza wano bya busika ne balukawo civil war. Museveni ebbanga lyonna luna abadde apika civil war mu Uganda ng'apika civil war aleesa abalaalo mu Buganda n'aleeta abalaalo n'abateeka eri wangulu ng'anoonya civil war kyabadde akola kubanga senga afuna civil war aba asobola okulangirira ekintu kye bayita state of emergency. State of emergency agiteekawo ebbanga lyayagadde oyo omuyaayo oyo ne tugimumma okitegeera twagimumma ebyo byabadde nga divide and rule cards ezazanya twagimumma. Kati ekya Syria kino kyava ku civil then mwaka gwa 2005 United Nations under Kofi Annan eyingira mediation eziyingira Kofi Annan obumulaba bali bamuyita Bahimi anyway ndinya liryawo ne Kofi Annan yali azikulya eyingira mediation okustopinga civil. Obuzibu bwali mu kino ekya Syria eno yali tenalonda side oba capitalist oba communist okitegeera nga tenalonda side. Kati nga abakomunisiti nga abakapitalisiti bakibaze nti senga bagenda mu kalulu bagenda kuwagerera side endala Assad bakoleki bamujjeko. Then Russia nayo yalaba nti opportunity okufuna Assad
bamuteke mu communist policy olensonga nti Russia yali atesinga ne interest enyingi nnyo mu Syria yawo nese nga Syria eno ngegenze mikono gy'aba capitalist bali bagenda kufuna ekizibu interest ya Russia yali ki Russia yalinganga ereta amaato gaayo during winter negateekaawo balati Russia freezinga negateekaawo kati America yeyina ekifo ebakita bati erinnya lyakyo nkyerabidde Israeli ng'ekyaga ne Israeli eri ku interest yani ya America kati buli omu yatandika ng'okutabbira ng'atabbira Russia yabeera ku side ya Assad ne mugamba tokkiriza ffe bagita nani interference ogenda kukola byonna atawe tusobola bus stoppinga akalulu ako bigane ng'akimanyi nti abantu bano senga banalonda abantu bangi nnyo bakuwa government yani ya Assad ne kitaawe bajja ku voting Assad out of which interest za Russia zibeera zifa mu Uganda awo webali Russia weri ku side ya America era Museveni ku side ya Museveni yagireeta dda nabagamba yagireeta mu kabinja ka NAM n'agireeta ne kabinja ka BRICS ne bajja ne mu kabinja ka G77+1 abakola emivu ya Syria already yabaleeta ng'akimanyi nti agenda tuvuga atutwala awo ng'abaze either ebeera civil war oba si ekyo agenda kujja akole kuddita ne bamugamba ogeza ne bamugamba tukula bweyagala kwewamba oleeta kitabani kyo naye ogeza n'okyeta kizeeri mu barracks n'akizaayo pirawo n'esaanawo okitegera kakati ne bana abalalo babadde aleeta ffe bannansi twagana okulwanagana n'abalaalo abo sivooti yagifuna n'abaana agamba abalaalo muveeyo mugende mbadde digidi oyo directive naye ng'ali aleese kubala sivo oyo omuyaayo oyo ng'abaze Russia nti egenda mutaasa kwe kuleeta akabinja kannamu kati byonna byonna ebimulemye okufuna ensonga ki tuli awo leero tuli wano leero we tuli abaana agenda kubata wamala okubata bonna tubagala ne bamachete obate ate n'abeekasese tubagala otubulye ne missing 18 gyedde tugende mu dialogue akufumbira ey'omutwe omufumbira abigere ne mwenkanye evvumbe otubuulire gye bali then tugende mu dialogue ebya iPod tetukkiriza okyegera ekintu ekyo kakati bano we bapika Assad ava ku ndagaano azigaana we yazigaana bagenda mu kimu lutalo mu mwaka gwa 2011 era olutalo olwo America yabeera ku side yaki y'abaana abalala opposition then Russia neyambako Assad bakuba Assad era wenjogerya sanction hizo nazo nezibadde ku Syria who is this one ali nani duku there I know your eyes can see then otegeere kyemba gamba ku dialogue zino ne mediation nti America yalina okuzibeeramu kati ndowooza ozirabye wali nkugambye bateesa Assad ne yeefuula we yeefuula America n'abageza ne ba capitalist badda ku side y'abana kati era sanction hizo nazo nezimubaddeko bazimujjeeko Syria egenda tandika kutambula mu capitalism okategedde akantu ako kitegeeza kati eri ku interest z'aba capitalist kakati ne Museveni ono kizempa tumugamba nti twamulemesezza Russia twabimulemesezza obigendamu twabiganye then number 2 tumugamba twagala dialogue eri meaningful dialogue eno otubuulire ogenda otya tukulekera kiki ettaka ly'abantu olina odutidiza ettaka tetuliteesaako gwe biyinzika gwe eby'ettaka tetubiteesaako ngenda kukwata ebiyumba byo byonna mbisendewo byewateeka ku ttaka lya Ssekimwanyi emukono just watch the space okitegera Museveni eby'ettaka tetubiteesaako lyemubbye wabula tujja kulekera bino ebintu byemuzimbye ebweru ebyo tujja bibalekera kubanga sente tulina n'amabanja tujja gakulekera tujja geesasulira wabula kye tugamba abaana baffe His Excellency Kyagulanyi banga dialogue y'amagezi ettaka lyaffe lyo tetuliteesaako teri kuliteesaako oli ne wabanga alina 5 ku 10 ettaka lye limuddire niwe tusangawo ekizimbe nga bazimbawo akeedi ku mukwano moolaawo nga weeri nga ttaka lya muntu tugitwale bagigabire nannyini ttaka kuwo yabeera munnansi kati bino ebibbi bino kye bitya byabba ssente z'abantu bino ebyopposition ebyo nabagamba nabyo bibbi kati byabba ssente z'abantu ne bibba amataka kati bye bitya okuluzinga kati biri eno bikukuta bigende mu dialogue yaki bigende mu dialogue ya iPod bisobole okuteeka siteeke yabyo ku gundi ku mmeeza nedda bassebo twagala UN nga weeri twagala Interreligious Council nga represented twagala elders forum nga kweri oba cultural leaders then National Unity Platform His Excellency Kyagulanyi Ssentamu Robert agenda kukola ki agenda kutukulembera yes fe bannansi twakkiriza naye ebyo bye mutupanga ebya iPod bakulu never tetugenda bikkiriza jajja ebya iPod byammwe okitegeera naye nga mediation zino bakugamba baali baagala kozinga political transition kakati naffe mu Uganda twagala political transition so Museveni weebereremu
okola ebyakisajja kikulu. Respect.